obusanzaawo nga tebakiwanyeeko namayitire. Ukasha yakirwanyisa n'alwala paka gazi watuliya maama kuba mulutaddiina n'abalwanyisa n'avaayo n'afa n'akireka n'abaana be ne bagenda ne bakirwanyisa naye nga kyali kiti. Kati ono mmatizo tiyo nti Muhammad tayali mbaka wa Allah. Wallahi abasajja baafuna ebintu kwe banywereza obukkiriza bwabwe. Naam, nga tunaatera okumaliriza, Jabir bin Abdillah agamba nti yawulira omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala ng'agamba nti alwirdu ad-dukhul. Allah kyategeeza mu kuyingira omuliro nti alwird ayi wa in minkum illa wariduha, kukubeera nga abantu bagenda kuguyingira, makulu bagenda kukkayo mu kiko eri wansi ku lutindo olwo. Nabbi agamba la yabuka birrun wala fajrun illa dakhalaha. Abalongoofu n'abali abakyamu bonna bagenda kukayo wansi eri muliro. Fatakunu ala almu'minina bardan wa salama kama kanat ala Ibrahim. Kugenda kubeera mbunyogovu na mirembe, siwali kwokya kwonna kwaba bakkiriza abali nga balongoofu nga bwe gwali ku mulembe amini ku nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Oluvannyuma nabbi n'asoma aya egamba thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kaab sahabi al-ahbari agamba nti yasoma aya enega nti wa minkum illa wariduha, tewali n'omukumu okujja ng'agenda kukuyingira. N'agamba nti hal tadiruna mal wurud, abaffe mumanyi kuyingira ki kwe bagenda okukuyingiramu? Qaalu Allahu a'lam. Basahaba banene batabiina abaaliwo baagamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yamanyi. Qaala yagamba nti fa inna wurudaha an yujaa bi jahannam, okukuyingira kweko kulireetebwa omuliro jahannama ku lunaku lw'enkomerero. Watumsaku linnas, kuteekebwewo nga ekikutegesezaawo ugenda kutandika kukwata ku bantu. Kaannaha matnun ihala, nga bataddeko kungulu waagwo ebintu ebiringa amadaala naye nga lwe lutindo abantu kwe bagenda okubeera nga bayitaku. Naam, Hafsa radiyallahu anha mama waffe mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti Nabbi yagamba la yadkhulu an-nar ahadun min ahli Badrin wal Hudaybiyya. Abasajja bonna abali omutalo lw'e Badiri ngoye Kasha buni Mason ke tulabye n'abali omutalo lw'e Hudaybiyya amini ne kusuluhu ye Hudaybiyya tebagenda kubeera nga bayingira omuliro emirembe n'emirembe. Qalat, omukyala yamubuuza n'amugamba nti ya Rasulallah, ekigambo kyoyogedde ate kiri kitya ku aya Allah egamba nti wa in minkum illa wariduha, tewali n'omu oyo agenda kubeera mu bantu ku lunaku lw'enkomerero okujjako ng'agenda kuyingira. Nabbi kyeyava agamba sallallahu alaihi wasallam nti thumma nunajji alladhina ttaqaw, n'asoma aya eyo ng'egamba nti bali kuyingira naye oluvannyuma tugenda kujjamu abo bokka abali batya Allah tabaraka wa ta'ala. Kwano kamba bamawulire ag'essanyu nti abamu ku bantu abagenda okubeera nga tebayingira muliro era nga tegugenda kubakwatako okujjako okuguyitako obuyisi. Nabbi yagamba bwati Muhammad alayhi salatu wassalam, hadithi ngeri mu Nasa mu Tirmidhi nga Antufu Albani yagisahaha iri mu kitabo ky'abayita ahkamul janaiz. Agati la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwalad, tewali muslimu yene agati la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah afiirwa abaana basatu n'agumikiriza n'atagenda kumulagula lwaki bafudde ki ani abaroga n'agumikiriza fatamassuhu nnar. Nabbi agamba nti kasita afiirwa abantu abaana be basatu Allah tabaraka wa ta'ala tagenda kumuyingiza muliro illa tahilata alqasam, okujjako okutukiriza eri aya gye yagamba nti wa in minkum illa wariduha. N'olwekyo nekibeera nti oba ofiiriddwa abaana basatu n'ogumikiriza Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga akuyingiza ejjana. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga tutaasa okubeera nga tuyingira omuliro. Omusajja gwe bayita al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu, omu ku batabiina, yagamba nti waliwo omusajja yagamba muganda we nti ayi ya akhi, owange muganda wange, hal ataaka waridun nar, hal ataaka annaka waridun nar, wafuna amawulire Qur'an ge yayogerako ng'egamba nti mazima gwe ogenda kuyingira omuliro. Eri aya Allah gyagamba mu suratu Maryam nti mazima gwe ogenda kuyingira omuliro, amawulire ago wagafuna. Omusajja yamugamba nti naam, nakimanya nti njagala sagala ngenda kuyingira omuliro, makulu ngenda guyitako. Qal, namubuuza ekyokubiri nti fahal ataka annaka kharijun minha, abaffe amawulire ag'okubiri wagamanya
nti ddala ogenda kuguvaamu togenda kugugwamu eri wansi ddala ku ntobo yaako omusajja yamugamba nti la mutuufu sikimanyangako siina bukakafu obu naye nina bukakafu nti ngenda guyingira naye siina bukakafu nti ngenda guvaamu n'agamba nti fafiima ddahku idhan kati bwe kibeera bwe kityo nga bakakasa nti ogenda kuyingira omuliro tomanyi oba oli guvaamu olwosekanga ki buli kiseera agamba ti famaaru adhahikan hatta maata tiyerabibwako ng'aseka okutuusa lwe yafa lwaki ng'akakasizza nti oba oli awo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga amuyingiza omuliro. Abu Ja'far agamba tabi'i aganti ra'aytu fi manami narose yali anyumiza banne batabi'ina banne bana basalafa bulongo fa batu kulembera aganti narose kaanni waqifun ala qanatir jahannam nganyimiridde ku road block ez'omuliro jahannam fanazartu ila hawlin azim netuwulira erudda maaso gange Saidi yakono ne yadyo ne mabega wange nga yonna wali entisa y'amaanyi abantu bali mukaba n'omuliro jahannama guli mu kutokota. Faja'altu ufakkiru fi nafsi kyenavudde tandika okwerowoozamu nze kanti ngenda kukola ntya okuyita ku lutindo luno. Kaifa al-uburu ala hadhihi nasala ntya فإذا قائل نجز كلنا ومكوزان كولا من خلفي غاري مبغا وانغي نغانت يا عبد الله وانغي جعفر ومدوا الله ضع حملك واعبر وكسبا كويتا كروتيندورو سوره ما ngobye bisto byokutte nabade sina kintu kyonna mu ngalo fakultu ma hamli wa ma hamli ne mugamba nti ategola byenkutte ki biki byo ngamba nsule sobola okuyitako qal yagamba nti da'a dunya wa'bur ensijiveeko olwo sobola okusala ku surata ngoli mirembe. N'olwekyo basebo bw'obeera ng'onoonya edduniya ginoonye naye ng'oginoonya olekamu lwaki kulwokubanga waliwo obuzito bw'okubuuzibwanga bwe tugenda okukiraba ku ebyo byonna bye wakola muno mu nsi naddala kubikwatako n'ebyokufuna. Tirimizi agamba hadiisi nga bakwana Anas ibn Malik nti sa'altu rasulallah nabuuza omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala namusaba omubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala أن يشفع أو أن يشفع لي يوم القيامة نبي نمسبا أنتك مبدوبة الله نانغا أمبرلزي كلنا كلنا كميرو نبي ناغامبا نتي أنا فاعل ذلك إن شاء الله كاري الله وليبا كريزا نينا كتشكوري نيشين تويجو mwetegereze nabasomesa obasasomesa mu nti waliwo sahabi omu ku basahaba 80 okusaba balinga baweereza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye sahabi oyo agamba nti natulaga ku mulyango gwa nabbi nga ntya okuvaawo ngende nebakeko nga nsuubira nti ayinza okubeera ng'alina kye yeetaaga nga tesiriiwo. Naye agamba nti olunaku olumu nabbi yantunuulira n'aŋŋamba nti owange nsaba ky'oyagala nja kukikuwa. Muwulirize nabbi agambye gwe kakati nti nsaba ky'oyagala nja kukikuwa. Kinabi kyategeeza nabbi si Katonda tasobola kugaba kintu kyonna wabula ayina garanti Allah gye yamuwa nti buli kyonna kyaba amusabye 100 ku 100 akimuwa okujjako ebyo bitonda nnyo Allah tabaraka wa taala byeyerekereza ngeri edduwa gye tumanyi yalimu ebintu ebisa. Mu kaseera ko sahabi yamugamba nti ya Rasulallah nja kuddamu enkya. Nabbi n'asirika sahabi n'agenda ebwe n'alowooza n'agamba nti mu nsi muno sina kyenyinza kusaba mu Katonda byonna byenteekwa okufuna mu nsi muno nteekwa okubifuna biri ku shedo babiwandiika emyezi ena gye namala mu lubuto lwa maama wange riziki yange ebyokufuna byange biwandiike. Lwekyo sina kyenja kusaba nabbi ku bintu bya nsi eno byo nteekwa buteekwa okubifuna wabula bwe naaba nzizeeyo enkya nja kumusaba ansabire Allah anyingize ejjana. Sahabi yaddayo wali nabbi sallallahu alayhi wasallam namugamba ya Rasulallah kyenkusaba onsabire oba ompe njagala Katonda anyingize mu nyumba ey'emirembe ku lunaku oluzibu olw'enkomerero. Nabbi yasiriikirira n'amugamba nti naye ani yakubuulidde ekintu ekyo? Olaba ekigambo nga kyali kyamagezi nnyo. Sahabi n'amugamba nti tewali yambuulidde wabula nze nakirowoozezza. Nabbi n'asiriikira n'amugamba nti kale nzikiriza nja kusabira Allah akuyingize ejjana. Eyo garanti kimala Katonda ajja kuyingiza omusajja ejjana. Katonda sahabi amugambye nti nkusaba obeere ng'ompolereza ku kiyama nyingire ejjana.
nabbi namugamba nti ana fa'ilu dhalika insha Allah kale ngenda kusabira ngenda kuwolereza oyingire jjana sahabi teyamatira namugamba nti fa aina atulubuka ndikusangawo kweri jako tugende ffenna ompolereze nabbi agamba nti awwalu ma tatulubuni ala sirati wosookeranga okunnoonyeza kwe ku sirata qultu fa in lam alkaka bwe ndiba sikusanzeewo sahabi amugamba nti bwe sirikusanga waawo agamba nti fatulubuni inda almizaani onnoonyezanga wali mizaani qultu sahabi amugamba nti fa in lam alkaka inda almizaani bwe sirikusanga wali mizaani nabbi agamba nti fatulubuni inda alhawdi onnoonyezanga ku luzi eri gye ndibeera ndi ku luzi lwange olw'omujjana fa inni la uktiu hadhihi thalatha mawatin mazima nze ebifo bino ebisatu sigenda kubeeranga mbibulako hadithi eyo ntuufu ng'eri mu kitabo kya at-Tirmidhi Bukhari agamba kinga ajja ku Sa'id al-Khudri sahabi radiyallahu anhu hadithi ya kitabo kya Bukhari nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti yakhlusu al-mu'minuna min an-nar abakkiriza bali wona okuva mu muliro fayubasuna ala kantara baina al-janna wan-nar oluvannyuma basibibwe ku road block hadithi eri mu Bukhari nabagambye eriko eno kantara eno road block eriko ne aya Qur'ani egikakasa Allah ganti thumma nanza'a min sudurihim ma kanu bainahum min ghillin aya mweri mu Qur'ani nabbi agamba nti abakkiriza bagenda kuona omuliro nga tebaguyingidde naye yuhbasuna ala kantara baina aljanna wan-nar oluvannyuma basibibwe wakati ku road block eri wakati w'omuliro n'ejjana amakulu tebanayingira jjana naye alhamdulillah gw'omuliro Allah basaasidde baguwonye fayaktasu liba'dihim min ba'di batandika okusasuligana twali emakindye mwalengera nzija wali ne mungeya nsasula nakugamba nditwala sente zange zineekewa mukyala wange nozirya nozitwala oluvannyuma lwa mwaka nakugamba nti emmotoka eyo ngikwazise kugenda Kampala watuuka mu Kampala wayita mu Buyisi n'ogenda paka Kireka ebyo byonna abantu bagenda kubeera nga babisasuligana era nno bakazi battu bakyala baffe bannyinaffe bamama baffe bawala baffe abo ebyo bizibu nnyo wakati waabwe bokka na bokka baggeyo olugendo lwotolabangako kyokutolaba olw'obuvunaanyizibwa amaana gye nabagambye eri mu hadithi ya Musilimu egenda okubeera ku muliro Jahannam Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu ekigambo bwesigwa kigambo kikulu nnyo n'obuvunaanyizibwa olunaku olumu yasaba omusajja sahabi munne Madina n'amugamba nti nkusaba onjazike embalaasiyo ngendereko emmangeri oba ebusukka kubo oba ku kyalo gundi Umar n'akwata embalaasi munne n'agimuwa n'avuga ate bagamba nti mu kiseera ekyabamu nti yali khalifa ng'emukulembeze w'Obusiraamu kati waba agenda mukuba nga abawalabu bwe baasibanga ebitambala ku mutwe nekigenda nga kisumuluka mpote embalaasi engeri gyegenda muyuza bweti ng'esimba amagulu ku ttaka ekitambala ne kisumuluka paka ne kyagwa bambi nga tawulidde kati mu maaso waali wavaayo abasajja abalala ne bakirengera nga kigwa nga takirabye ne bamuyimiriza nti obanga omukulembeze w'Obusiraamu ssebo ekitambala kyo kikiri kyagudde eri nga towulidde omwana agenda kukwata ku mutwe mutuufu nga kyagudde tekiriiko n'akirengera nga kiri eri kyeyava ava ku nsolo n'agisiba kati ku bbali n'atambula dde yakikime ne bamugamba nti nedda ate lwaki ensolo ogirese vuga ensolo ogenda kikime olyoke ogende n'abaga nti bwe nabadde neyazika ensolo nagiyazise genda nakudda temwabaddemu kyakitambala okugwa kuddayo kikima eyo amaana olwo buvunaanyizibwa naye muntu akulekera amaana ye mu butuufu n'ogaana okugituukiriza oba muntu akutumya ekigenda eka ontwalireyo ennyama eyo oba ontwalireyo emmere eyo tekikkirizibwa kutuuka waka kubuuza mukyala nti muli mutya salaamu aleikum waalaikum salaamu seeka ntumye okubaleetera ennyama eyo safaari ng'otambula ng'ogenda tokkiri omukyala wa muno omubuuzaako ki la abudan tokkirizibwa era bwemaze kukyala bwo ne mukyala wange emboozi wakati wo ne mukyala wange gijjirewo ddala bw'obeera nga mutolina mukyala gwe nga nze kulaba nga omukyala manju taliyo okusindikayo mukyala wange tekikkirizibwa nammwe abakyala ddala kibeera nga mubutuufu
mukyala wange nze naye wuwo oba gozze ne mukyala we wange mukyala we nayitawo nagenda mu kisenge ne mukyala wange gobanga otuuse mu kisenge kyaffe nga tukulese ozze kutulaba ne tubonekayo munyumye ono omusajja we tukyalidde aleme kutunuulira ne munyumya byolabye mu kisenge ky'abanno oba tebalina ssuuka oba njulifu oba tebalina ntimbe oba bulangiti yaabwe mbi oba bugoye bw'abaana bubi babufukira tobinyumiza ate baawo ngozeeyo eyo amaana twegendereze bannange obwesigwa kintu kinene nnyo era kizibu nnyo okutuukiriza kyobona Katonda yagamba mu suratul Ahzab n'agamba nti inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibal obuvunaanyizibwa obwesigwa nakitonda n'enkikwasa eggulu zonna omusanvu n'ensozi n'ensi fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha ne bigaana byonna okukwata obuvunaanyizibwa era ne bitya nnyo okubutwala Allah agamba wahamalaha al insan omuntu n'abukkiriza naye innahu kana zaluman jahula yali mupumbaavu kyeyakkiriza yali takitegeera kyeyakkiriza yali takitegeera Nabi agamba sallallahu alayhi wasallam nti min baadhi madhalimu kanat bainahum fi dunya bagenda kubeera bakkiriza nga beesasuligana buli muntu asasula munne ebyo bye yamulyazaamaanyaga nga bakyali mu nsi Nabbi agati hatta idha huzibu wa nuku uzina lahum fi dukhuli aljanna buli muntu bwalibeera nga talina kyabanja munne wadde n'akamu n'akeddagala nga buli muntu talina akakukuzi konna ku munne mu bano bantunda bintu naddala mubatundira ku ppaka Allah abeerenga basasira basalafu abalimu mu mmwe bw'olaba omuguzi ng'agula ewa munno tomuyita nti ate jangu wano gumiikiriza owajja kujja obasa ekyo topapa ayinza n'obutagula kwoli najja n'agula ku gwe ng'oli alamuzzaako bulamuza bw'obeera ng'oli muganda wa mukyala awaka nga wajja obeera wa muganda wawaka leka kwewoomeza nakwekozesa bintu bya sheitaani kulaba nti otwala mba wa munno bw'obeera nga ddala mutawe yewasa omukyala nga mulungi please tokola ebyokubeera nti omutwalako mukyala we si ekyo kyokka bw'abeera nga mutowo tokola ebyokumukkakanya mu maaso ga mukyala we bannange twegendereza nnyo ekigambo kye bayita amaana abamanyi bwe baali nga boogera ku kigambo kya amaana bakiyingiza mu riba ne bagamba nti akateeka kasembayo kubanga katono nnyo senga omusajja akuwa siringi emitwalo 5 bwa 5 ozitwale ew'omuntu oba ozitwale ewuwe oba ozitwale wa naye nga sizizo bagamba tokkirizibwa kudira sente za lupapula bo bagamba za lupapula noziwamu za jegejege bwe bibeera nga kuwadde bwa 5 tokkirizibwa kuwaayo bwa 10 nakuwayo bwa mmeka bwa 5 Nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi nga ntuufu n'agamba nti dirhamu riba yaakuluhu rajul wa huwa ya'lam siringi emu simoni emu eya riba ey'okumenya obwesige omuntu gy'alya nga ddala Allah yagaana okulya riba n'ogirya siringi emu oba simoni emu dirhamu emu Nabbi agamba nti nene nnyo mu maaso ga Allah okusinga ennyenda 63 63 zanniya ennyenda 63 omuntu eyakedde okwena ennyenda 63 sirowooza nti omwezi azenda bwe ngamba nti omwezi tazenda ntegeeza nti abakazi 3 omwezi ayinza obutazenda naye omuntu omu muwulirize asobola okugenda n'omukyala muloogi gy'alaze oba mukamunne oba wa yonna gy'alaze ng'agenze kumwendako n'amwendako n'awandikibwa nti ayenze emirundi 15,000 lwaki buli lwoteeka bwoti obwerere bw'omukyalo wa haramu balubala nti olwenda lumu si ppaka lwonoovaamu amazzi agazaala wabula buli lwowuyingiza mbwoti bappaba olwo olwenda lumu nekyo bannange twegendereze ekigambo amaana Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi naira Allah tabaraka wa ta'ala yayina omwoyo gwange mu ngalo ze la ahaduhum ahada bimanzilati fil janna mazima bali bana bamaze okusasulwa buli muntu nga amaze okusasula munne kati bagenda kuyingira jana buli omu kubo alimanya ennyumba ye bimanzilihi fil janna alimanya amakage olubiri lwe mu jana we luli
minhu bimanzilihi kana lahu fi dunya okusinga ne bwe yamanyi amakage wegalinga muno mu nsi. Kitegeeza ki? Goba tunulidde mu babanga omuvudde embalala mutuuse kiro saa 8 olowooza ewe wayinza okubulebwa ayise tekisoboka busobosi era olabawo bulungi nnyo kasibere ng'enkuba etonnya ekya kibuyaga omanya nti ntuuse n'obeera okyama. N'olwekya abooluganda tubeere nga twegendereza tutye Allah tabaraka wa ta'ala nga tukimanya nti tulina okubalibwa era tugenda kubeera nga tubuuzibwa. Katumalize ne hadithi eno. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ashabul janna abalingira ejjana mahbusuna ala kantara baina aljanna wan nar bagenda kusibibwa ku road block eri wakati w'ejjana n'omuliro yusaluna an fuduli amwalin kanat bi aidihim. Wano kiti Allah kyababuuza ababuuza ku ssente ezaafikkawo ku ezo zebaweebwa mu nsi. Amakulu bw'obeera nga waweebwa emitwalo 10 ng'ate oba olunaku nga wafuna emitwalo 2 ng'obwetaavu bwo bwali bwa mutwalo gumu n'ekitundu oba mutwalo gumu Allah ayagala zino 15 oba omutwalo ezaafikkawo wazikozesaamu ki? Akono mukegereze nnyo lwaki? Wansonga nti mu butuufu olunaku bw'ofuna siringi 7 nga wakaweetaaga siringi 15 ne takisi ng'ogitaddeko kutwala n'okuzza n'amanda nakinaki sente zino ziba zisseewo mu lunaku olwo 15 Allah agenda kumanya wazikozesaamu ki? Ojja kusanga mu mituufu omusajja ng'ayina waliwo omusajja omwali busi eyo yagamba munene amugamba nti nkubuulire kati alhamdulillah Allah yangaziiriza emirimu nina millions 10 ku akawunti ezitakola ezitudde. Omunekyo musiraamu omuzikiti simu cementing teguliko plasta tegulina na kusereka ne tebalina na somero naye alina millions 10 ate nga talimba teyewaana millions 10 eziri ku akawunti ezitakola tebereza akozesa meka kakati bitirivo bungi ne mazima tegeeza moroka ne kuba oba olumalero kutwala ekiro noleka millions 10 ku akawunti olizano kurotya bani abazitutte ate ogenda kuzibanjibwako era ogenda kuzibalibwako. Nolwekyo abooluganda bwe tubeera tuwangala mu nsi muno tumanye obunaku bwaffe ng'abakkiriza tumanye nti tubalibwa tumanye nti tulaakabibwa tugobererwa tulinnyiwa kagere abatubala abatulinnya kagere si be bafuna akamu n'akeddagala batulinnya kagere ffe twegayaaliridde naye bo wallahi tebatwegayaalirira era tebayinza kweyabira toyinza kubba nnaku nti zayiseemu. Nolwekyo ŋŋamba buli alina amagezi awulire era buli alina okuta okuwulira abeere ng'akutegeategeere n'alina omutima omulamu abeere ng'ategeera lwaki bannange olw'obuzibu bwe twolekedde tubeere nga tweteekateeka nga tukimanya nti Allah tabaraka wa ta'ala agenda kutubala ffe tulina obuzibu batubala era agenda kutubuuza kana n'akataano. Nolwekyo okwewala ebizibu n'okwewala okwanukula ebintu ebingi tubeere nga tukendeeza ku buli kintu kyonna kitulaba nti kivaamu okunyiza Allah tabaraka wa ta'ala tubeere nga tululunkanira n'okwanguyira okukola eri kyonna ekisanyusa Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna wa tub alayna ya mawlana innaka anta at-tawwabur rahim. اللهم ثبتنا على الحق وتوفنا عليه وألحقنا بالصالحين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك حتى نستريح من الدنيا وتعبها ونحصل على الجنة ونعيمها وننجو من عذاب القبر وفتنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد عنا جميع مكر وكيد أعدائنا واجعلهم الأخسرين وعلق الرعب والخوف وعدم الثبات والوسوس وسوء التفاهم فيما بينهم واشغلهم بذلك عنا. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ارحمنا يا الله ولا تردنا خائبين. اللهم استر أسرارنا. اللهم احبس عيون جميع أعدائنا عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا تخطيطا عاليا ممتازا مكينا لتعزيز ونصرة هذا الدين حتى تصبح كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى ويصبح المسلم الأوغاندي عزيزا والكافر ذليلا. واجعل لنا على هذه المهمة العظيمة أمامنا عوانا من عبادك الصالحين. اللهم إنا عبادك أبناء وعبادك أبناء وإمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا أي الله تكسبت لونغو سيزاما كاغفي يا تكسبت غزيز رزق زفي نروت وكليا نكنيا محلالي وتلونغو سيزني زاد يفي وبيرنغو تلونغو جاني يميرمبي ولمكتوغي ساني بيتا وبكيزا وفي بيتا صبر منسمنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.